Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Museveni ate katika bikuse mu bikusi kubanga luno yatwetankuulidde yalinnye mu muliro wakati guli ogubabula okuzaama ebigambo byawandise ku Twitter kati ate bivuddemu ekirala abasajja banyiivu baali basirika dda kakati yabeetankuulidde Geno Museveni ali mu kufeesa entuyasaza kibatu talaba wakudda batandise kunoonya wawe baddukira naye abasajja bafunvubidde bagamba baagala kutuuka mu State House babajjeyo bonna babatwale nga nena bugisimu fungize kubanga akamanyiro kasusse ate nga si bannayuganda bitabuse. Ensonga endala eriwo waliwo okulya n'okukomba essowaani era nga kuva ku tweeti za genetically modified general. Tweeti zino zonna zazaakola ezimu bagayita makwekansaamu oba zikolanga diversion okubajja ku kintu kye mutamanyi kigenda mu maaso kyekiriwa. Waliwo kye tuyita diplomatic conflicts between Uganda and Congo. Waliwo okuyombagana okwesika ebitogi okuli ku mutenda gw'ensi yonna wakati wa Uganda ne Congo. Temwewuunya nga ambasada wa Uganda e Congo bamukuba bamusibiddeko ebintu byali bikasuka mpaka lu Uganda. Njoba embassy ya Uganda e Congo bagigaddewo. Ekinshasha nkiddamu. Tewewuunya nga embassy ya Congo egambye embassy ya tugigaddewo oba ambasada wa mwakwata akasawo ke n'obugugu bwe adde wammwe. Lwaki? Okusinziira ku information gyenfunye okuva mu Congo, temwewuunya nnyo olutalo olw'ebigambo oluyinza okuvaamu okusikangana ebitogi n'emmundu okubaluka nga emberenge wakati wa Uganda ne Congo nga kivudde ku bye nabagambye ku Lwokusatu. Kino kyongerezebwako bwongerezebwa nti Mukulu Kisekedi amanyi bulungi nnyo nti M23 ye Museveni era ye Kagame, naye Museveni kyekizibu ekisinga obukulu kitya. Mu system ya Tutsi dynasty n'okukonkalinga East ne Central Africa babenge bagicontrollinga politically, economically oba economically byo byenfuna, politically byo bukulembeze. Tutsi dynasty yefuga e Burundi, Tutsi dynasty yefuga e Rwanda, Tutsi dynasty yefuga e Uganda. Partly bagezaako kufuga Kenya under the influence of Ruto. Tanzania kyaganyemokko. Partly bagezaako kufuga Sudan naye abalugwa abadinka tibangu. Kati Congo ye expansion yaabwe nenga expansion bagala gikola mu katundu ako akajjuddemu ebyobugagga ebyebbeeyi ebyomuttaka nga n'ebimu tebinnazuulibwa nti bya bugagga mu ebiri mu katundu ako ke baali baagala okutulako bakatwale kafuuke ensi yaabwe endala. Kati babafuga Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, bakontrolngako South Sudan, Central African Republic n'akatundu kakako Congo ako ng'olubakola kye tuyita Tutsi dynasty nga bamanaginga ensi ezo politically, economically. Kitegedde bulungi nnyo. Kati we tuvaawo ebintu bino tubyogeranga abasaaga. Omwaka oguwedde Parliament ya Uganda yayise ssente zigenda okukola enguudo e Congo. Mu kuziyisa waliwo bintu bibeera bibiri. Waliwo kye tuyita omuntu okukuula ssente, naye omuntu wakuula ssente ng'amaze kusaba tova mu bbanga n'olaba wozi muntu ssente okujja ng'ozimuwadde bubi.
Parliament yaita sente zigenda okukola enguudo e Congo, particularly mu katundu ako bano ke baali baagala okubba baali already bagenda kukola kye tuyita bali bagenda kukola infrastructure okuzimbayo enguudo ne demarcations biki bagenda okuzimba mu ggwanga eryo bali bagenda okutula nga bakozesa sente za Uganda nga bakikoze Rwanda. Gwoba oyagala okutegeera nga omutwe gwo gwewunzise ng'otegeera lwakubirira okka mu wiiki zennaku 4 mu mwezi walabako mu Parliament ya Uganda nga waliwo representative wa government ya Congo yonna official bavudde ku embassy nga zo okurepresentinga Congo ku sente ezo zibali bagenda okuzimbamu enguudo e Congo. Nkuwadde dakiika emu wandika comment yawo. Wandika comment yawo. Nkubuuziza walabako representative wa embassy ya Congo mu Uganda oba official eyava mu government ya Congo nga bamulese ku mu Parliament okwogera ku kwewula kwa sente ezo oba sente zigenda okukola enguudo e Congo. Ekirungi tewali sente bwe zaayita ne zifuluma eggwanga ogenda okukola enguudo baakulagayo oluguudo lwonna kalubirwa kilomita emu nga balukoze nga lwa kolansi e Congo. Baakulagako oluguudo kebere kilomita emu nga ya kolansi nga bagikoze ku sente ze baafulumya obumbi n'obumbi bwa dollars ze baafulumya zigende zikola enguudo e Congo. Baakulagako oluguudo kelubirwa kilomita eki mu kitundu ekyo. Muli mu bed space e Dubai ebikubi baluma muli amubi muli Saudi Arabia bajjamu ensigo muli kata mukola bwa sikaali sente zammwe zigenda. Tuli wano ku nsi tubona awo abaana bali mu winter bakuba balinga binyira basabasayira mu kubanga enseba mwe bakazi mwene basajja bali mu diaspora nga mwandika muwagira enale mujja kufa bubi. Lwaki mugenda kufa bubi? Ebyobugagga Uganda byerina singa tukyusa gavumenti teweetaaga kubeera Canada ng'oli mu winter teweetaaga kubeera mu America teweetaaga kubeera mu oba wazeeyo ddeeka. Kubuuza member Parliament bakuleetera oluguudo lubaakola e Congo ku buwumbi n'obumbi bw'ensi bye zaasindika e Congo kubanga baali bamaze okuprojectinga ekigambo kye bayita projection kwe kuddira ekifaananyi ekitono ne bakizimbulukusa. Projector mugimanyi abalabazi sinema namu waliwo projector kabeera kantu katono nnyo bakateekamu bagattagatta waya baziteekamu mu kantu ako nezikuleeta ekifaananyi kalole bateekawo kamera nene ezimbulula ekifaananyi kati projection yaabwe ye yali kyekyali ekirowoozo kyabwe ekinene. Ffe eno tukulyetinga M23 egende erwane ewambe ffe tufulumye sente mu Parliament zitandika okuzimba enguudo n'okukwata amataka okuzimbako bintu byonna nga bazimba buli mutulo tufuluta twafune batwala sente zammwe naye ng'olina ozisasulira ne bakulyoka bakulyetingira ba YouTubers kuleetera bya buseego azifu gwe mu kisenge ekiro n'emisana tobisiibako ba tobisulako n'obeera ku TV n'omala data because you don't want to know the national matters. Abasajja bakulu babeera ku TikTok babeera ku Facebook babeera ku YouTube banyumya mboozi za buseego completely ng'enkya ajja kugamba ate muna Uganda n'engenya yarafuna visa agenda mu America n'omugamba otegeera lunaku kiggwe. Otegeera lunaku ki?
buli sente gyenjogerako wano ojja gisasulira naye nga togiryangako. Sente zizimbye Rwanda, sente zo oyina ozisasula. Lwaki ozisasula era lwaki tomanyi tozisasula? Kankunnyonnyole. Buli lwogenda ku kyeyo n'okumona omutwalo gwa $, n'ogutwala Uganda tyogenza okukola bizinesi, mu myezi 6 sente zo zifa ne bizinesi negwe kigitta okimanyi? Nfuga mbi na byanfuna bibi na bukulembeze bubi. Singa obukulembeze bubadde bulungi, omutwalo gwa $, 15,000, 13,000 zikuyamba okutandika obulamu. Ffe bajjajjaffe bakitaffe baatundanga amawulire mirondo mwanyi ku street ne basomesa abaana bakerere kati ba professor ba doctor nga bakosa capital mitwalo 5 mitwalo 10 ova mu America ne mitwalo 2 jaddo tosobola kukola business for mwaka zibe ya good da mubera ku online nga business z'abantu bazigala ku speed ya iri kubanga economy enfu sente bazibba mudda mu gwanga zikola Rwanda na Suna Congo kulwana ntalo neno obuzo omukazi ngo mutogo mulinganga engalabi nga tasobola na kumanya bintu bitu byogera nga uza tukola propaganda nga tasobola kutegeera. Kati gwe maama ali mu diaspora wonna woli Kenya buli lwokwata sente n'ogenda okukola business ekampani neekulema si buzibu obuzibu gavumenti mbi n'ababbi bali mu Uganda bakulemesa kubanga tasobola kukola business nga gavumenti ya Museveni ekyaliwo. Nkuzannyidde akatambiko n'omusajja agamba we shall make sure that we make them poor so that they can serve us n'otunuulire ngalabe nga tebasobola naye babuli babeera kuli noonya musajja eyazimba gwe nnyoko bw'ogizimba tebeerawo. Noonya mukazi alina sente n'owulira abasajja abavubuka abasiro batalina magezi. Onoonya mukazi alina sente obuvunaanyizibwa bwo ki musajja mu nsi muno? Noonya musajja alina empisa gw'ozirina. Noonya mukazi atazaalako bw'olinda wabazaala mu mbuzi. Noonya alina mmotoka omanyi bayimirira nga balamuza nati emmotoka oba omupiira n'okuteeka obuteesa omukka ku petrol station gomanyi kitegeeza. Jajjange yaŋŋamba tosabanga kintu kyotasobola kwetuusaako oba tosobola kugula iPhone tosinikanga ebinyongosa omuntu mbungulira iPhone oba tosobola kugula samusanga tosinikanga binyongosa omukazi amusemesa musanga oba omusajja samusanga bw'oba tomanyi bagula buloko oba musenyu togamba onoonya musajja yazimba gwe emyaka gyo gy'olinda omusenyu baali bagutunda mu Saudi Arabia Nairobi gyotasobola kugula oba buloka mu myagala yazimba mwe musiriwale nnyo nga mwefuula abasiru. Togezanga n'osaba kyotalina njala musajja atwaleko auto gwe bwetwalako auto njala zikuvaamu. Mwe bavubuka mmwe ensi kola sikuleekaana. Ensi kola sikuleekaana. Singa abagagga bali mu Uganda bakeera kubeera mwezi noonya mukazi w'alina ssente noonya musajja alina ssente gw'otadde ki ku mmeeza nga n'omuntu omukalu. Munze noonya mukazi nina 6 paaka zireeta emmere ku mmeeza zisasula renti oba zisasula school fees. Kyebayita omusajja bakiyita buvunaanyizibwa responsibility. Buli lw'osanga omusajja nga talina buvunaanyizibwa oyo mbaata ya neti zino ez'akabuzi. Buli lw'osanga omukazi ng'alowooleza nnyo mu bintu by'okwebyula n'okukola ebintu bitagasa oyo si mukazi eyo tule nkusaba ogize gye wagijja omukazi ngalabi. Si hipsi si mabeere simanyi figa no kubanga ne sitaani yalimu sitaani wa mukazi mwasinde yali mulungi nnyo. Kitegeeza nti omukazi yenna n'akuzimba alina kubeera nga akozesa mutwe. Gwe noonyayo ku bantu abeetunda ku street abatunda akabozi ak'ekikulu kuliko nabbijo. Nina 6 paaka nkoze ngenda mu gym okola buvubuka kankubuulire
ne Allah gotulita Katonda abakazi abo yabetonda bamulema okutegeera tasobola bategeera era yabavaako kati goboddawo nze ndi wakabi nnyo simanyi na six pack mu buliri amaanyi g'ekisajja si kugambuliri amaanyi g'ekisajja buvunaanyizibwa buli lwojjamu empale nga togenda kufuka ng'ogenda kwegattana mukazi 90% luba lubuto era olina otwala obuvunaanyizibwa bwalwo era nnyongera okujjukiza nga nfundikira Katonda yakola abakazi naye bamulema okutegeera era tosobola kwepikira mukazi tolina kyosobola mukolako mugende mukole bavubuka mmwe nkiddamu Allah yakola omukazi yamulema okutegeera era naye yabavaako yabata n'abata n'abalekera ensi bakole buli kye baagala kyova olaba omukwana nga tanda kusaba sennoozi mweweera oba omuwazaaki basudde yakugamba nti omukazi wa bbeeyi okuva lwasuna ebbeere okutuuka lwakkirira eddongo naga singa abakazi baddenguuli singa n'omusiraamu oleewa mu ttuntu n'akubuuza ssente z'obuwayowayo zaaki kati n'omukazi Katonda yamuta tamumanyi yamuvaako neggula obuvuka nze ndiwa kolako ky'osobola abakazi balaba edduka baveeko ne Katonda yabalema baamulema nawe batunuulire baveeko okujjako ng'olina obuvunaanyizibwa oba tolina buvunaanyizibwa muve ku bakazi ova ku muntu golowooza nti yeebase mbuliri ng'awulira n'ekiri ku kkuba eriddako eri esayidi ng'awulira oyo gwe bayita omukazi nakyo ale Katonda yamutonda nga omukazi awulira omukazi mbega abega n'ebyenkya nga gwe totegedde nti akubeze lwakuba nti abasinga omungi basiika nagamusiriikirire nvubuka nze nepikira abakazi wepikira omukazi gwe mugende mukole muve ku bakazi omukazi round about vitize eyitako lole eyitako wapikipiki ayitako nowawulibala ayitako kati Katonda bwatyo byebakola bali automatic kati gwe nolojja six pack nze ndi w'amaanyi toyina wadde n'ekikumi weerega ku abakazi mbalabe mbaveeko ne Katonda yabavaako bakola byabwe gwe nvubuka genda okole ssente zo okole ebintu byo olabirire mukazi wo ne famire yo n'ebira ne bw'ogenda okweteeka ku abakazi nkaza lujja kyekibayita abakazi kyekibayisa abakazi kukaza bukaza ompulidde bulungi nnyo mubalekera abasobola bajja bamanejinga gwe atasobola mukazi muveeko mulaba edduka omusajja buvunaanyizibwa oba tosobola buvunaanyizibwa muve ku baana b'abandi n'ogamba omukazi n'okuwakwana omwana abandi n'omufunisa olunaku bire simunafunira olubuto nti nze sizaale waffe tetuzaala bwadde ajja mupata tekimenti ozaala information amunagifuna ku sande bwe naba nfunye amaanyi video ewedde kale byebyo teacher engeri gyakiwunziseemu n'engeri gyakikuttemu ekya Genome 7 Muhoozi Peter Eleru bannamagye b'e Sudan bagamba okutuusaako obulabe bagenda okuwanga mu ddakiika 2 nabo bamusuubiza leero naye asuubiza okukwataka SFC bakamenyemenye ke kamwe wagisa kamwe wanisa kubajukira ejje UPDF nabo bagala feeling yawe bagala bagita bata bagala presence yawe bagala ekyo ekintu kyawe ekyokuwulira nti no nabo bakanyama nabo be basinga balaba SFC nawe bakinagukiddeko bweti nga Museveni aje bakinagusaako ne mutabani we ate nga taliwo mu mateeka ate bwafuna ne sente mpitivu bano bafuna butono kati bagamba zigenda kudda okunyona otuwulira ne SFC gamba naffe tuliyodde tugenda kubakankanya kakati no Museveni yetamanyi kidirira kuba kati okimanyi wakati w'abalwana ababiri wabaawo omuwanguzi ate ng'omuwanguzi alikira okuwangula UPDF so si SFC ate bakiteeza Genome 7
mirombiro alina okuteeka okumalamu omusubi alina okulaba nga naye ayetaasa adduke oba yekwe kuba alwana olutalo luggwe asobole okusigala nga wali oba okuba jjawo bonna scientifically n'asigala nga akyali mu ntebe byonna nga bwe binaaba biri ate nga n'ebizibu balina boolekeza mu mawanga agatuliraanya ag'omuliraano nabyo ebbwa kasambattukwe baliyita ebbwa eddene nde bali mu kwebikulira erya lukonvuba erigenda obbatulugunya erigenda okubamalako emirembe erigenda okubatuusako obulabe erigenda okubattira ddala kye bagenda okutuukako onompulirira embaga naye nga tebijja kuba birungi gye bali tubasabire biggwe bulungi naye bye balina kyemaya tebitera kuggwa bulungi alina ddala abaana babakangaza abo taata baba bamugjamu olulimi n'omwana balumugiramu awo mbadde mutususseko mbadde mutufuukidde ekyene nawe tubadde tufuukidde ekyonziira kakati katuba